buli nkuba lw'etonnya ennyingi waliwo ebitundu ebimu mu ggwanga abantu emitima gye gisula nga gibeewanise. Muno mulimu ebitundu by'e Bugisu, ebya Rwenzori naddala bundi bujjo ssaako ekigezi. Bano bafuna n'amataba ssaako okubumbulukuka kw'ettaka. Ng'oggyeko amayumba okugwa n'ebirime ssaako ebisolo byabwe bingi bisaanawo olwo ne basigala ng'ekyokulya bawamma kiwamme. Bangi era balugulamu obulamu nga n'omwaka oguwedde bwe kyali. Oluvannyuma lw'ekitongole ekikola ku nteebereza y'obudde mu ggwanga okulangirira ng'enkuba ey'amaanyi bw'egenda okutandika okutonnya mu bitundu ebimu, Ofiisi ya Ssabaminisita egamba terinze byaliwo omwaka guwedde kutuukirira ne mu guno. Bano bakubiriza abantu mu bitundu omuli Elgon, Rwenzori ne Kigezi ebiteeberezebwa okubaamu okubumbulukuka kw'ettaka wamu n'amataba okubyamuka bagenda eri eŋŋanda. Kino kyatandise n'emmere gye bagenda okubawa. These people will have to receive this food. The one going to host, we give him the head of the family 100 kilograms maize flour, 100 kilograms rice, and 100 kilograms of beans. He is hosting or she is hosting another family which is at risk when it's on a safe location. So we encourage those ones who are in safe locations, relative or friend, to accept to host the other ones. Abantu abasoba mu mitwalo 10 mu bitundu by'e Bugisu bye bateeberezebwa okuba mu katyabaga wabula nga bano balabuddwa okubeera abeegendereza ne mu ntambula yaabwe singa amataba gabasanga nga tebanneetegula. Don't attempt to say, I know this area, I know where the bridge is, I'm going to walk over to it. And even if the water looks low, even if it is just the height of this pen, it becomes very slippery between the road surface and the bottom of the water. Extremely slippery. Irene Nakasita, omwogezi w'ekitongole ki Uganda Red Cross ekikwasisaako ennyo ofiisi eno eya Ssabaminisita mu bibambulira ebiba bigudde, agamba ebiseera bingi bakola okulabulanga kuno abantu ne bakutwala ng'okwokusaaga so nga singa bakugoberera banditaasa obulamu. Wotunuulira omuwendo gw'abantu abaafa, for example e Buduuda, si munene nnyo okusinziira ku muwendo gw'abantu bajja bafa before. Ate n'ebitundu ebyakosebwa si byebiri ebyajja bikosebwa even before. Kuba we twatwala messages abantu ku luno baawuliriza ne basenguka. Ensonga lwaki olaba waliwo landslides, actually zal multiple landslides e Buduuda naye tezatta muntu n'omu. Ate Sironko side ye yafiibwa abantu abangi baali 5. Nino gy'olaba nti n'ettaka we lyayimbulukuka teryasanga bantu mu kifo kuba baali bakoze ki basenguse nga bali mu classrooms, amasomero agabeetoolodde, emizikiti era enkuba olwatandika abantu ne baamuka ebifo ebyo. Yo minisitule ebyobulamu erabudde ab'omu bitundu by'e Busia, Kampala, Buduuda, West Nile, ebitundu ebiriraanye Lake Albert n'ebirala okubeera obulindala obutafuna kirwadde kya kolera mu myezi gino enkuba gy'egenda okufudemba. Barabike nga amalwaliro galina facilities ezimala wanga tusobola okufuna omusujja gw'ensiri nga gweyongeddemu, tusobola okufuna ekirwadde kya typhoid, wasobola okujja mu mudslides nga zeetaaga abantu okuddukira mu malwaliro. So bagamba newankubadde bali ku bwerinda okwaŋŋaŋa ekibambulira eky'ekika kyonna, basaba na buli maka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwago mu nsonga z'obuyonjo. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.